Uganda, my country. Uganda, your country. Uganda, our country and our people. Ebibiina by'obufuzi okuli ekya Democratic Party, Forum for Democratic Change FDC, Jema, Federal Alliance n'ebirala mu ggwanga bisse omukago n'ekigendererwa ekyokuleetawo enkyukakyuka mu bukulembezze bw'eggwanga mu kalulu akajja. Tujja kusimbawo presidential candidate omu ate tujja kwegatta mu kuwagira abamemba ba parliament ba chairpersons ba LC5 ne councillors ba chairpersons ba LC3 ne councillors ne LC1 wetunaba tujja kukanya wetunabanga tusimbye omuntu fenna nga tuwagira. Bano batadde omukono ku kiwandiiko ekiraga obwa Sseruganda era ne bakkiriziganya okusimbawo omuntu omu mu kuvuganya ku bukulembeze bw'eggwanga ng'olukiiko olufuzi olw'omukago guno lusuubira okutuula sabbiiti ejja okulonda omuntu agenda okwesimbawo ku lwa bonna. Naasino obulungi abamudiiro stand united as a front to enjoy the constitutional dimension. Why is he scaring us? We are prepared to scare him also if he does not take us as serious forces. Wake up should be in a position to tell President Museveni in clear terms it is in his own interest, it is in the interest of the country that he finds peace, that he finds a way of relating to people who mean good for the country, and you mean good. PC will always be at the forefront of the struggle with fellow patriotic Ugandans to remove this regime because of the comprehensive brokenness which has been protocols and all kinds of agreements have been made in this country. The test is yet to come. How we actually put whatever we decide in practice. And so I would like to challenge ourselves that we don't once again let down the people of Uganda. Omukago guno tegutunuulidde ebibiina bya bufuzi byokka wabula n'ebibiina ebyagala okuleetawo enkyukakyuka mu ggwanga ssaako abantu ssekinnoomu. Yali Ssaabaminisita John Patrick Amama Mbabazi y'omu ku beeyunze ku mukago guno ng'ono akiikiriddwa mulamu we Hope Mwesigye abali mu kibiina kya NRM. We have spoken this morning to the Honorable John Patrick Amama Mbabazi about this, and he has pledged, as he has done before publicly, that he is ready to cooperate and work with all those who seek for progressive change. We have been associated with this process as the NRM Propositive Change Pressure Group. We have attended the discussions and the outcome, which are the protocols that have been signed. We've been part and parcel of them. We agree with all the principles and we associate with everything that is contained therein. Eyali omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga baali baseka Gilbert Bukenya naye yeeyunze ku mukago guno. Ambitions out. We go in and the consensus arrives at one person to lead this country. It is possible. And I see the writing on the wall. The writing on the wall, for all of you who are not here, who are outside there, is people are fed up. People are seeing a dictatorship. People are seeing massive corruption. People are desperate to have a change. And it is we, and I'm very, very glad to be associated with this particular alliance. Bano bakakasa nti singa banaba bakutte obuyinza omukago gwakutondawo gavumenti ey'ekintabuli era ng'omukulembeze wakuweebwa ekisanja kimu kyokka. Balondeddwa okukwata bendera yaffe nga president ajja kusaavinga ekisanja kimu ate taddayo okwesimba ku ntebe eyo yadde ku ntebe endala yonna ey'ebyobufuzi okumalira ddala emyaka 5. Oluvannyuma lw'emyaka 5 anaabakkirizibwa ate okuddamu.
tukanyiza era gavumenti yaffe tejja kususa mu cabinet ministers 21 ne state ministers 21. Omukago guno gugenda kulungamizibwa olukiiko olw'okuntikko nga luno lutuula ssabbiiti ejja okusalawo ani agenda okwesimbawo. Guno si gwe gusoose ab'oludda oluvuganya okutondawo omukago wabula gizze gisatulukuka olw'ensonga ezitali zimu nga ku mulundi guno buli omu kyalindiridde kwe kulaba obanga ddala banaayita ekigezo kye beewadde.